Ate matunga obunkenke bukyeyongedde mu nkambi e Bugirimaani gye batutte omutanda ogezaako ofuna obujjanjabi kyaddaakyi ate ekiri mu Buganda Kingdom. Ate mutu naawe oyinza okukyewuunya olw'ensonga nti abakulu ate mutu batandise okuteekateeka Kabaka addako. Bano basobodde okuba nga ba-identifyinga gwe bagenda otuuzaako, naye nga ebikolwa nga bino mwattu buli omu yakyewuunyizza nnyo ne bagamba nti kirabika waliwo enkwe ate mutu ezigendera ddala mu maaso ku nsonga y'okubeera ng'ate batuuzaako Kabaka. Ate nga mutu tujjukira omukulu Fred Lumbuye yavaayoko emabegako n'atunnyonnyola nti omukulu Mayiga ayina ye gw'ayagala oteekawo era mu mbeera y'omussaawo yayagala okubeera reagent oba omukuza asobole okuba ng'ate Buganda Kingdom emuli mu mikono etaano bwe giti ng'ate mutu yagirunninga nga buli decision yonna yeetooloolera ku ye Charles Peter Mayiga. Era mu mbeera eyo abantu bangi batandise okuvaayo, buli omu atandise okuwa endowooza ye. Abasinga baganye okukkiriza ebintu bino, obusungu era bubeeyongedde. Ate nga tukyalina ku ebyo, yo famire ya Tamale Mirundi nayo yagaanidde ddala okuvaayo okwetonda naddala okuvvoola Kabaka okumuyita emesse olw'ekirwadde ate mutu ekimubala embirizi. Naye abantu bangi bavuddeyo mu bukambwe bw'ekitalo ate mutu ne balumba famire eno omwabadde n'omukyala Jennifer Fulfiga kw'otadde ne Ssenkubuge, bano nga babadde ku Salti ate mutu bwe balagidde obukambwe bwabwe nga bagamba ekituufu kikiri nti embeera naye Tamale Mirundi gy'afaananamu tayinza ate kutandika kutyoboola kitiibwa kya Kabaka bw'atyo ne waba mulwadde. Naye nga ebintu bya Kabaka bino birimu kigoye weezinge era nga naffe tugezaako okumakinga sure nti tubitaayiza mu buli nsonda era tubikuleetere, kubanga ate okwagala okussaako omusika ng'ate omukulu akyali mulamu, ebintu bino si bituufu ate nga waliwo enkwe ezigendera ddala mu maaso. Ku Pregen Media katwetoolemu katono tukomewo ne updates. Wenna atawaanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizo 77892 9 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.